Tubakulisa omukuumulako okyali mulamu bulungi owa Bukedde TV program abanoonya Mbeera Mary Nambwayo wamu ne Patrick Kibirango. Wabula ku lunaku olwaleero twabaleetedde full package. Patrick, obaleeteddeyo ki leero? Kaakati njagala Aji ali eyo mwana muwala ono muwala muto Sumaya gwe ye agamba nti takolagana na ddiini ndala omusiraamu sembera wabula obulamu ayagalamu obwalakuzaale takolagana na bintu byamu kulusanya kulima alinga Nambwayo obulamu bwagala bwalakuzaale naye ng'agamba nti atuuse emyaka egyo gyennyini gy'awulira nti yeetaaga omubeezi oba yeetaaga okufuna oyo anaamukubako ensiri ekiro. Beerawo katukulage Sumaya. Kale ali ku Bukedde TV program abanoonya olwaleero tukuleetedde Ajati atunnyonnyola kika kya musajja kigwayagala era natubuulira ki ekimuleese ku program abanoonya naye nga tunaba kuwa Ajati tusooke tubanye ku maama we bw'atambudde naye amannya ge naki ekikuleesezza muwalawo ku Bukedde TV. Linnya eryange ze Nannyanzi Ali nga ndeese muwala wange oyo ng'anoonya omubeezi ow'okufumbirwa. Biki alina emyaka emeka era lwaki mulowooza yeetaaga omubeezi ye yabagambye oba mmwe mwakirowoozezza? Twamubuuzaako n'agamba nti nno waliwo ebiseera emabega twamubuuzaako n'agamba tannayagala. Kakati yagambye ayagala era ye yeesaliddewo n'agamba ayagala okufumbirwa. Alina emyaka 21. Ekisookera ddala ayagala omusajja nga musiraamu ye number 1. Ekyokubiri ayagala omusajja nga tawasangako kuba naye tafumbirwangako tazaalangako. Ayagala omusajja webatandika naye. Sumaya alabika atya mu mbeera ze? Sumaya mbeera ze mukyala mukkakkamu amanyi okukola emirimu buli mulimu gwonna mukozi era ateesa ne banna olaba nti wasayini naye nga bakolagana ne banna ate aboogera. Osobola omutubuulizaako ku mannya ge n'agatubuulira na lwaki ali wano? Sumaya agamba nti ayagala omusajja nga yagwasookeddeko ali omu omusajja nga wasayinize bw'ayogera tamwetaaga. Nagawa omusajja oyagala afaanana atya? Ensonga z'omukwano oli otya? Omusajja omanyi emirimu gy'awaka kwoza. Nagawa gwe mulaba agamba nti ayagala omusajja ng'agenda mwagala omu tayagala yafumbirwako tomanya mudda bayinza okufunayo omulala naye essaawa zino ayagala omusajja nga naye tannawasangako ate nga talinaayo mwana. Ekyokubiri emirimu gy'awaka agamba agisobola naye ensonga y'okulima eyo takolagana nayo ate ayagala omusajja amusingako ku ki? Ku buwanvu ate nga tamusinga nnyo. Musajja alina ssente oyagala alina ssente oba?
omusajja oba weetaaga gwe munaakola naye mpola mpola ne mugenda nga mukula kyekyo nno Nagawa ate obunene omusajja gw'ayagala ayagala omusajja atali munene nnyo naye mu byonna ekigambo ky'eddiini akifaako omusajja asaala agamba nti mukomba mudaali teyali mwetaaze yeetaaga nnyo omuntu gwe bafaanaganya naye mu nsonga z'eddiini. Nagawa abasajja baagala nnyo okubazaalira bebi okirinako obuzibu tayagala musajja alinayo omwana omuto tamwagala naye oli mwetegefu tayagala alinayo mwana naye ye mwetegefu okuzaalira omusajja gw'anaaba afunye. Mwenga mmwe famire ya Nagawa mwagala ttandikira ku ki ng'afunye omusajja ow'ebirooto bye? Nti nze mbadde mmanyi nti era omuntu bw'aba afunye omusajja ne bamala okusimbagana bamaze okusimbagana ekiddirira guba kugenda mu musaayi kati zazise zivaayo nga nnungi nga tubeera bakulu bannaffe abazaala omulenzi naffe abawala nga tubeera tukwatagana tulaba kyekiddako. Nagawa olumutunulirawe muti mumuteeseteese ekimala essebo Nagawa tumuteeseteese ekimala mu muntu obwa bulijjo byo tumwekakasa kuba tewali kyatasobola kukola ng'omuntu ng'oggyeko emirimu gy'awaka naye ebirala byakola. Yasoma okuva mu P1 n'amalako P7 n'agenda mu vocation n'ayiga ekyalaani era amanyi okutunga. Abagambye nti amanyi okutunga amasaati ag'abasajja amanyi n'okutunga ebyabakyala ebikka wansi essebo. Naye mu nsonga z'omukwano mumuteeseteesengamu kakuba kati ayinza obutasobola tunnyonnyola omusajja amanyi bwe bakwata omusajja. Neyanze mukama wange ssebo omwana buli w'ozaala omwana n'obeera ng'oli ne taata we alaba embeera gye mubeera mukola ki mweyisaamu era naye n'obeera ng'omubuulirira nti ono otuuza ekiseera ky'ekufumbira omusajja bamuyisa bati omusajja bamukwata we bati. Ensonga z'omusaayi Nagawa oli otya? Nagawa ku nsonga z'obulamu agamba ali bulungi takiinaako buzibu era naye kyayagala mutandikireko ng'omuntu. Abasajja baagala nnyo okubafumbira onaamugabula omusajja eby'okufumba obimanyi. Agamba nti okkuba ejjiiko yeekansa. Ate era aga nti nga ye omusajja amanyi okusobola okufumba emmere n'agiteera omwami we ku mmeeza n'alya bulungi. Ebyo mubimutendese bwe yabyeyigiriza. Neyanze nnyo ssebo era ssebo ebyo tubimutendese nakugambyeko nti omwana bw'omukula naye nga muli ne taata ne maama aba alaba bye muba mukola ate naawe omwongerezaako ng'omuntu nti omusajja bamuyisa we bati omusajja bamukola we bati era ffe tubimutendese ng'abazadde. Nagawa nkakasa ayinza obba talina essimu talina ssimu omuntu ayetaaze okumutuukako amutuukirira ku ki? Kati eyo ennamba ya Nagawa gy'atuwa ye y'amama we kw'osobola omukubira. Essimu eri 0756 6 973 endala eri 0 0705 28 72 67.
ojaba okuba ku nnamba ezo oyogere ne bakadde be ate naye omutuukeko mukyala mulungi gw'osobola okuteeka ewaka n'omwenyumirizaamu. Abamusiimye obagamba ki? Abamusiimye njagala abantu abeeteefuteefu okutwala Nagawa nga si bya just abayaaye tetwetaaga. Twagala omuntu nammwe omuwala mulaba bw'afaanana muteeketeeke era mwana wa mpisa. Twagala omuntu ow'empisa omukkakkamu nga musiraamu. Esebo. Mujje tufune ababeezi waneeno ku Bukedde TV1 mbadde Mary Nambwayo ate era nga nyambaziddwa 7 Stars Beauty World wali eri ekibuye. Omukyala yenna ayagala okunyirira okulabika obulungi mu make-up obuviiri okukola emibiri bettanire nnyo. Nange mbadde Patrick Kibirango tukwebaza okuba ng'osazeewo pulogulaamu abanoonya wabula teweerabira nti tutambulidde wamu ne bannaffe aba Georgina Gardens ku Kasozi Lubya. Gendayo bakuwa ekisinga ate ku ndabika yange Jibke Fashion Kamukamu Plaza awo ku bitaala bya Ntebe Road bagendayo bakuwe ekisinga. Tovaawo n'olunaku olujja tujja kuleetera ekyo kye weetaaga. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimba